mukwano gwange webale nnyo kubanga otwegattako agange nze Waswa Emmanuel osinzira ku mukutu ogwa Trust Media Uganda. Subscribinga twegatteko nnyo ne Waswa Emma YouTube channel kwe tubeere kubanga tuliziganya naawe. Ntambula ne Biva Organic Access Building Lubaga Road. Dr. Ikagenda okujjanjaba obulwadde bwonna obukuluma obw'ekikyala n'obw'abaami pressure ulcers n'ebisigadde. Mukubireko mu contacting ku buzibu bwonna bulina obulamu. 0752 Twina Brand Shoppers ngoye. Ndoza mchala ntumba nayo gyogule ngoye ku Brand Shop. Yes sebo. Anti ne runo lwennyine be banyambaza. Brand Shoppers eri ku Kabalagala Tirupati Mazima Mall gyema mugenda mufune ngoye ennungi ez'abaana n'ez'abakulu ebintu bitambule. Ne Pista to Cream ya babizigo inamba zonna ku screen zibako sinza kusoma n'enzimalayo netwala obudde ozetegereze. Tuli ku nsonga olugendo lw'okukyeyo. Eno program tugibayo abaana baffe bankuba kyeyo mufunemu ekyokuyiga. Olunaku lwa leero tugenda kutunulira bulijjo tubadde nga tutunulira embeera nti mukomawo ne tubabuuza what next. Leero nfunye mukyala Agnes Ntumba ndoza nali mu hostinzeeko kko. Yakomawo e Kampala n'agamba tadda bweru era nga ayagala kufuuka star TV presenter a blogger byonna yabigattira wamu. Tugenze na 1 year down the road twagala tubuulire bova ku kyeyo n'olemera e Kampala kiki ekibaawo era ye biki byalabyemu nebiddira ku ngebyo. Mukyala Ntumba nsanyusa okusanga nate nango kubasinkana Agnes Charlote aba Trust Media nango basinkana ndi musanyufu okubeera ku mpewo zammwe. Nze Ntumba Charlote Agnes. Charlote Agnes twasinkanako. Yes sebo. Twakolako interview. Yes sebo. Nga tuli eri ku mukutu. Yes sebo. Kakati wano maze obbanga ki? Wano mazeewo omwaka gumu n'emyezi 4. Tuwangamba todda bweru. Abantu soko bajukizemu katono. Wali bweru mu nsi ki? Nali Oman era ne kugamba sidda bweru. Nina mission. Nombuuza mission kine kugamba I want to be in media. Njaga kubeera mu media. Njagala music. Era nobaako engeri gy'onkansolingamu nembitegeera. Wemwezi obuuliza ekibuuzo. Wali maze obbanga ki ebweru? Namalayo emyezi 2 n'emyezi 7. Myaka 2 n'emyezi 7. N'okoma wano. Yeah. Oyinamu akasenteko n'ebikwatako ebirala. Yes sebo. Ogambe nakukansolinga. Nwain counseling abantu bangi. By the way, very good counselor. Sibwe kiri? Yeah. Kuba nasoma psychology. Kati nagamba bigambo ki? Wangamba olugendo si luwanvu lweyagala tandika. Ogenda sanga ups and downs nyenje nnyo. Nagamba si lumpi. Yes. Nongamba ate ebibi bye bingi okusinga ku bitono. Naye ate era tewali ali waggulu nga ate tayiseeko ku bibi. Buli omu akunyumiza story enoga ono atobye tomulabayo okubeera star nga olowooza nti yayitawo buyisi n'ayitawo n'alituukawo naye alina olugendo lwe bwakunyumiza okaaba. Okuva twabyogera zibe ennaku nga 3 zoma bina ennaku nga 4 omwaka gumu n'emyezi emeka 2. Njagala ombuulire kubaze nkulabye ku media zingezi. Nakulaba ku Crown TV online nenkulaba ku KBS oba ne KBS nembifi ebyenjawulo. Katubuuli okoledde media mmeka mu bbanga lya myezi 4 y'omwaka gumu. Okolayo nti nkozeeyo omulimu guugo ziri media 3. Eyasooka Crown Media, eyaddako LMTV, eyaddako yono gye nkolako. Eriwa? Olax. Olax. Yeah, officials. Olax officials. Yani eyo? YouTube yaffe era ffe abagigula nina mukama wange agirunninga mamweta Abudu. So I'm there as a presenter. Ene yali Embosera Media? Embosera Media nedda. Embosera Media ndala era eyawukana ne kyeeyo. Abudu gwe manyi musoke? Yo nakola ku NBS. Yeah. Yeah. Kakati njala okubuuza ekibuuzo. Bitambula kuba nakatandika ekirungi nange kenyine manyi okwemarketinga. For that I know it. Ate yagenda okunfuna already nga ninako connections. Abantu bannoonya kuba sometimes when navayo ku Crown navayo mu biseera bya lockdown ey'okubiri.
and I was at home seated puzzled nga mpulira n'essuubi limpeddeko naye mankyali awo a friend of mine kati ali ku urban nangamba omanyi don't give up kankuwa essimu eno yogere naye ngambe byosobola okukola and then she gave me the number nengende wa Kingsmith yenanyini LMTV. Yes. So when I went there nabako byambuuza but before I went there jukira nti nali ntudde namala like 2 weeks nga nkyatudde naye mwezi 2 weeks saatuulanga waka nti kantuule ndya emmere neebake nkole byenkola no natuulanga waka and I used to grab my phone. Waliwo omwami bamuyita Matovu Junior akolako baba kati nga ntrainingira ku ssimu nga nkola show nga nkolera show ku ssimu nga nze host nze omugenyi gwendeese nga byonna nze abikola era nga abaako engeri gyangamba nanga leero show gitandise n'amaanyi naye wobadde otuukawo wakati show neetuuka ng'ebuwa omuntu agenda ogiraba agenda gamba ono tanyumisa show gitandike nga bw'ogitandise ogimaleko. So ekiseera ekyo ekyatuuka nga nino facing Smith after lockdown I met up with him nanteeka ku camera interview then nensobola okubeera bold enough okwogera maaso ga camera cause nayinamu fear kati nangamba okay show kijoyagala nemugamba njagala entertainment nga hosting abayimbi hosting aba comedians nangamba fine nja kukola ki nja gikuwa ngampa bwe yagimpa nankubira essimu nangajja nku office nangamba eyo show tojja gisobola nangamba omubiri gwa bodeyo enyuma show ya talk show one on one nangamba ngenda kuwa show bagiyita ennaku tesosola nga nkyaza abantu abali mu buzibu abasaba obuyambi so bwe nagikola and he was like yeah this is suitable for you eno gyogenda okukola era nengikolanga nemba nga nkikolanga ngenda mu fields ez'enjawulo abantu mba hosting abanyumya ennaku nsinkana ebimu nga tubiraba ku TV ne tugamba ebyo balayika babiplanninze omanyi olusi waliwo makeup wa gundi wa biwundu kati ntunga maybe that is fake naye namala birabako neŋŋamba bannange kino gye kiri. If I'm to ask abaana basinga obungi abakomyewo ku kyeyo bazzeeyo how have you survived mu mwaka ogumu ng'oli wano ng'oganye okudda ku kyeyo era bwepima mbi oli ofuna ng'oli ku kyeyo byofuna kati bwe neepima kati wano nsobola let's be realistic. Realistic. Yes. Nasanga nnyo challenges nga ndi eri zaali z'amaanyi challenges zaali z'amaanyi era bw'otula wansi I respect buli muwala ali eyo basically njagamba bawala kuba mostly the gents teba facing challenges zetusanga mu biyumba so I respect every lady ali mu kiyumba. Someone will tell you I'm fine Emma naye nga truthfully kyasirikidde ku mutima tasobodde kukikola kigamba gw'oliwa oli eno Uganda yaaliwa ali eri ajja funa munne gwali naye eri gwayitamu naye ebizibu ebyo abimugambe ngaye mukama wange yankoze kino so challenges zaali nnyingi nenzigwamu interest eddayo neŋŋamba what if nfuna obuzibu kubanze mukama wange yatuukako n'okwagala okunzita amazima saasobola nagamba ku family yange but I told my friends abaaliyo nange olw'omukozi eki actually yali mukama w'omukyala omwami omwami teyalinako buzibu omwami omukyala wali omuliridde omwami oyo nedda muliikiriza nnyo abaana nedda taata w'ewaka yali taata w'ewaka amaka ge nali nkolako omwami waka yali mukulu nedda yali mukulu mu myaka okitegeera ate newaka ng'omulaba nti he has that power ate yasomako va kuba n'abaami abataasoma okitegeera kati ng'ewaka era alaga nze musajja okitegeera
tajja kuwuliriza mukazi kyasoose mugamba yes ajja kiwuliriza naye ate ajja naawe kuyita akuwaki amatu akugambe kino ne kino kituufu ajja kuleka omunnyonnyole yali yasoma ng'amanyi okwogera oluzungu ng'ate tayagala mulimba kanja tusooke tuveewo katona like njagala oyongera okunzigirayo ekibuzo kye nabuuziza enkulaakulanayo ng'oli wano kubeeriza obeera kushuwa nti ekyenda okifuna omwezi okyakifuna ekyenda wano e Kampala maidi nti buli omu akugambye nti nfuna kyenda akifuna ng'ali mu kiyumba twakyakulabirako general payment anti ekyo kakiko enlightingemu sinti buli agambye nti tugenda kusasula kyenda akifuna wafunanga mmeka nze bansasulanga 7 naye 7 ze zaatuuka si ze zaatuuka zajjanga mmeka zajjanga 60,000 bwe batyo kati mbuuza ngenda kuddamu ekibuuzo kyo actually nga bwe nali nfunanga eri omwezi si bwe nfuna kati leero bwe naafuna 2,000 enkya sigenda funa okitegeera naye nze nkennyini nze alina engeri gye neetetenkanyamu ng'omuntu ne ŋŋamba kansigaze zino zigende ku akawunti okitegeera nina ebintu ebirala ŋŋanza omuntu bye njagala okwetandikirawo nga sigambye nti Mom, njagala onyambe ku kino njagala alabira awo agambe bane nga I'm proud of my daughter ati mbuuza how is the struggle kubanga buli ajja wano alubeera weeks 2 data nga amulya obeddeko ono yawole peera ku ntula tuwulire mugwe embeera gy'oyiseemu ng'ostruggling okunoonya emirimu n'okuzimba erinnya actually before I came back to join the media nasooka dikolera ku social media yange back then nali nita Charlote Queens. Yes, I remember that. Ku social media nga Charlote Queens ojja mulaba buli wamu. Gundi ampostinze gundi ampudikula. Ku social media oli omuyembe nagamba mperezayo ka challenge no kamukolera no nakutemerayo kyomutemedde no manya nti no mama leero kali ku lukoko no muwe namba ino ga kuteeka kweyo namba okitegeera kati kyali kigenda kunyangwira singa eyo social media zange nali nzikyaziyina when I came back ngira wengambye nti nasooka okujjeewo nengenda ku BS bwe nagenda ku BS ne banteeka ku training bwe banteeka ku training nembeerabeerawo kaawo nengenda ku Crown bwe nagenda ku Crown nentandika okukola naye nga accounts zange era tebanaba zikola kizitwala naye nga nkola era ngolaba nti nze mbeera ne baki abantu aba organization mbeera ne ba media mbeera n'abayimbi nga tewali show gye ndi hostinga nga sikyazizzaako muntu so it was moving on smoothly but until I lost my accounts I was really down natuka netsera ninga obarwa kina komawo e Uganda naye ate bwe natunulamu nengamba nali mutuufu nali ngenda kufiira yeri kati nenkola kinenji amagezi gonna tugulewo account ne bangamba njiwe essimu nengamba bana essimu yange njiwe mulimu ebintu byange bingi emanga mulimu bingi okuyiwa essimu kuzibu nange nkumanyi bingi nempulira ennaku iwe yanga account yange ya Facebook Eyagaana okuddamu logging ne bakwata ne ba savingako biba savings ng'ebintu bingi ebira byonna ne biyiika nempulira nga ndi down nenziramu nentandika buto kati mbuuza haso ogirozezzaako njirozezzaako ebintu byangu bizibu tebisobola kubeera byangu tewali kyogenda kufuna na silver plate ogenda ku weighing scale n'ogamba nenjagala kufuuka star nenjagala kufuuka w'amaanyi obanga Emma bwe lubanga olugendo olwa 100% max wewe max kanewe max kati wanga osooka epima okusinga fe bakulaba kati ntudde wano ne Emma naawe ani yali amanyi nti naatulako naawe wano onsabe interview ani yali amanyi nti ani yali amanyi nti no njafunako invite ne NBS bampite ani yali amanyi nti ku KBS balimpitako tewali yali amanyi so I will say 50-50 ataano ku 10 ozitambudde yeah do you see a future ahead of you I see a future
kuba what I'm doing right now, there is something that I'm bringing out very soon. Ziyinza okuba sente tezinnaba kujja. Oziraba zijja. Esente ziyinza okuba tezinnaba kujja, naye erinnya ndaba litambula. Kuba afuwa ne Kampala erinnya lisooka sente kyemmanyi. Osobeera ng'oli w'amaanyi naye nga tolina pepa. Wabula ate bw'omala ofuna erinnya sente zijja zokka. Anti era nkugambye esente ziyinza okuba tezijja naye ndaba erinnya litambula. Are you contented? I'm contented, Emma. I'm contented. Ate ekintu kyenkola nkikola njagala. Ovanga ku muntu ali expective nakubira. Na wamaanyi bamuyite eno bamuyite eri. Ng'owulira gw'oli small nakubira naga. Neba nange Charlote nze nkusabira bisima. Kuba oyagala presenting njagala nnyo omuntu akola ekintu ng'akyagala olaga nti nno kyagala nze nkusabira bisima era namugambe neyanziza nemugamba I love it ate kino si kyekyoka kyenjagala waliwo ekirala kyenjagala era mwena aba media kasitambeera nabo we nti nja kumanya nti nja kuyitawo even if I'm penniless. Byakusomozebwa ki byosinza okulaba mu media wano? Kubeera eno tutega ekibatu muganda wange. Kusoomozebwa okwasooka sijjagamba now naye okwasooka kutuukanga ku reception nga toyina appointment and then you're like coming with your envelope nzize kusaba mulimu nzize kulaba mwami gundi tayina appointment naawe receptionist nakubuuza wakoze appointment naye nedda nagamba ddayo okole appointment naye oba ebyo bipapulo birese wano bimpe you know nera kye neebuuza ekibuuzo omanyi kyatamye ogenda mu offices ezo omuntu simumanyi simulaba ko ngamba nkola appointment toyina na contact y'omuntu ekyo kintu kinstressinga nnyo nze omuntu tukwa mu office ye nagamba do you have an appointment with him? Man, it's my first time okujja ku office yo appointment njijjewa nange kati nange nategeera kimu nti nina kubeera na connections bwe nakubira Emma nga Charlotte genda ko KBS osange Mr. Hannington ndozo omumanyi osange Rigani Ntale oba Winnie definitely nja kutuuka wali eri ku reception bagambe nzize kulaba Rigani Ntale okitegeera they will tell me sign otambula oyingire naye bw'ona otuuka awo ogambe nti nzize kulaba KBS otuukidde wani ate ojja kudda mu kunnyonnyola otuuke n'ekiseera bakwate kafayiro ko bakasudde mu trash waliwo era TV yakwata empapula z'abaana n'ezisuula mu bisero ngandaba era oli yagamba kale muziteeke woba mulowooza tugenda bbawo emirimu ne baziteekawo abaana baba bagenda ne bakwata fayiro ne bazisuula mu kasasiro ngandaba. Wafuna muki? Nafuna ekyokuyiga nasooka n'entya namu neŋŋamba naye bwe bati bwe balikwata eyange kuba natuuka etsaa neŋŋamba media eno eyeetaaga ebintu bitabo bajja kunsaba ebitabo naye natuula awo Winnie naŋŋamba ne waba tewakisoma naye ng'osobola okuteeka work on the table bakuwa gomero nasemba okusaba mulimu ku TV wakusembadde nasemba kusaba ku BS ate ze nagwewa kumpaka wanje kumpaka nze natuuka neŋŋamba naye banansaba ebitabo biki ne banga nedda media tekiriimu bitabo ati mbuuza okusaba mulimu ku TV n'okusaba kufa online okusaba ani singa gibeera operating billing ozirabakaawo kisinzira ne online ki sijja kulimba namenyeka ku TV yange yasooka namenyekanga tebatulabangamu nti batufunamu okitegeera baloza go bafunamu ati bayigaako ate nze nga bwe nkola ekintu nkikola for my own benefit and the company nawo bero bawadde okitegeera kuba mmanyi nti ntudde mu camera ngamba nti I'm the best, right? Emma, right now you think you're the best. Okitegeera nange kyemba ndowooza muli eri I'm the best, my TV is the best. However much eri wansi mandowooza nti yekyakoze eki yekyasinze. So ekintu ekyokundaba nti nze sirina mugaso kyamalamu nnyo amaanyi. So we nagamba kanchite n'entuula and right now they are like calling me back tulandiza kibaze I'm like
ate wentuuse mpulira saagala kuvaawo. Ku TV ne online wo wasinga emirembe? Awasinga emirembe? Ogeza mazima. Online. Kankugambe online sijja kulimba. Online fine bayinza okuba abamu tebamanyi nga babamanyi. Naye TV obeera ku riski. Okolayo akantu kati n'ennyoli yakutte dda video bayakubye ekifaananyi yakitaddeyo ku social media. Ate social media zino mbi. Togenda Emma ng'onyonnyola buli omu. Kino kyabadde bwekiti okitegeera. So ebiseera ebisinga nkitunulamu ne ngamba yes njagala TV naye banaye kino nasobola okukimalako kuba waliwo nange oluusi we nawulirako ebigambo nga bitandise otambula. Charlote wayagalako gundi ono ne ngamba bannange nali sibiwulidde saabimanya naye someone came and told me ate nga mmaze ovaayo. Ebbanga lyomaze ng'oli wano olowooza ki ekitiisa abaana bankuba kyeyo okusigala wano? Ekituufu kiri nti emirimu egy'ennaku zino ani akumanyi? Ye gwani okitegeera. Kati woba omulimu okonsideringa nti no Emma muganda wange gundi muganda wa mukwano gwange kati ate ono atayina era ffe twerandiza ffekka oba tomulese ku lumanjala. So ekyo kyekituzizza emabega yagaliza nange nkwagalize okitegeera. Nange nakisangako lumu before I joined ne bangamba omulimu tetugenda gukuwa waliwo eyagwa esoose naye nga nze amusoosewo era n'oli yali agunsabidde yangamba agenda guwa muganda we kyannuma. Bangi baddayo weeks bbiri naddayo kakodyo ki akakuumidde wano kososhalinga nabo oli wagamba nti abamu baddayo lwa butaagaane naga kanzireyo kakodyo kikoyimirira kunogamba nti nze kankuumye nnyo wano nembeerawo. Emma when natuuka ewaka nga bwe nkugambye story yange teyali nyangu nnyo eye Oman now losing her interest ey'okukola ki ey'okuddayo nenga nkangende mu media nengamba njagala kuyimba bwe manfunye connection nenga Emma nzizeewo Emma njagala kuyisaawo luno oluyimba nsaba ompiseewoko Emma osobola ogaana ffe tetugaanangako okitegeera. Kati nagamba bwe naaba nfunye hold on that media platform nenfuna connection kijja kunyambako okuyisaawo biki ebirala byenjagala si kuyimba kwokka kwenjagala nina bingi byemplanninga. That's why erinnya lyange eryasooka ku social media nali nayita Charlote Queens nga I don't give up on something. Era abantu zange waka ne bangamba lwaki toddayo nene ngamba there is something that I'm having inside you. Abantu babuuzabuuza kubanga kasa abantu bewawanga omutwalo bewawanga ekyebiri bazadde bo banne basigadde bonna balina okubanga kati bakutundira nga tosobola muwa mutwalo olw'okubeeza Uganda zimayi tezibeera buli kiseera alumwa that negative talk omwana oyo kale yali ali bweru alembya baserebu abiremeddemu tebimusasula. Actually bobo kati nagendako eri walinga osobola okwogera ebyo ne byonna ne binnuma nga sinaba kulijja kujo nga byonna binnuma nga nkaaba Emma nga nyinza n'okaaba naye kati n'okyogera n'okyogera wadde n'ezziga lyange tolirifuna kuba eri boogera nagamba oyagala nakunzibira omusajja neŋŋamba musajja kinno nayogera ekigambo ekinene bwekiti nakola ekintu bwekiti ekinene. Emma walabye kavidiyo kake omubiri nga keko but engeri gye twambala ebigoye ebiwanvu nga nkugambe mukama wange omusajja yali mulungi. He was like a father to me era swana mwogerako kibi. Omukyala ng'ajjangako essi ne bwe mangenze kwebaka ne bwe mafumba ng'ajjako essi omubiri gwatuuka ekiseera ne gukola ki ne gutandika okuyibuka ne mpulira nga n'olugoye bwe ndwambala ne lunkwata bwe luti ne ndusika bwe bati lunnuma. What I did neekaza nasibanga omutima ne taata mama mulabye akomyewo oba atudde awo anywa caayi ne mugamba nina ekizibu bwe kiti. Mukama wange yagezaako ebyo biseera okugaana onjogere namugamba neeyambule nali nga mukambwe
kale tukambwala naye tetulina kukambwala ne tuvaayo nnyo ne tuyisukawo naye omusajja yampanga amatu era yali amanyi omukyala we era ng'agamba nze mukyala wange mumanyi okitegera amanyi kyasobola okukola so bwe namugamba n'amunyombesa n'antwalirawo ne mu ddwaliro ne bampa eddagala era nga n'engalo zino bw'oweetegereza ennyo muno olaba nti ziyina ebinovulo ebya black though bigenda kati biggwako ne banteeka ku treatment kwekudda engulu. Mbuuza ekirala kati nga tuggalawo kiki wenyumiriza mu Kampala? Kyeneenyumiriza mu Kampala ndabye bingi ebitali eri era nebaza bonna bali mu media aba welcominze nawe kenyini Emma aba welcominze abali good abali nice si mwenna muri bulungi mulimu ababi mulimu oli akugamba ekintu noweesikana muno gamba naye mbadde muwe ekitiibwa okitegeera mune muwe ekitiibwa nga ffe tukoma kubalabira wano ku TV naye nga tetumanyi beebaani nga baboogera nako n'ogamba oyo tasobola ekyo kikola naye off camera so mbebaza nnyo aba media bensobodde okukwataganya nabo igwewe ne mwami Matovu Junior bamwami Luswata bamwami Mayanja bantu bangi kuba bwe natandika okwogera sijja bamalayo. As you are winding up where do you see the brand erinnya lyo lirabawa myezi tezwala myaka kati myezi n'okuva kati since omukulembeze yagambye nti buzz agenda kugulawo ndongeddemu ekwajje after 2 weeks tunatera tuzibala wazikogalo oshitegera 24 so I think within 3 months Nature Music nja kuba ntandise okistepingako. Chano ddamu gyogera amanya go ne spelling entuufu abantu bagigoberere. Alex Olax. Alex Olaxes. Yeah, officials. No, you know, nisikategera. Isimo Olax mwina connection ku isima. Wamwachikitadde obutesi. Twachitadde obutesi. Kufunira ko brand. Yeah. Ngoli wana wandi kesiga mu isimo Olaxes. So mutu mama nyabazibu na mumuyimba. Atarachi. Zabantu bange bano bibitawo bayina bitono. Wali watamanye Isma nga akoze erinnya ne bwakolola bukolozi n'okyuka ogamba Isma yakolodde okitegeera. So yeah, you can find me on Ismail Access officials. Yeah, hosting a show. Era nze presented aliko abala sijja boogerera era nze zekaliko ne camera person wange Martin mbeera naye ntambula naye neyanze okunkyazaako aba Trust Media neyanzeege story yange era nga bwe mugiwulidde nze ntomba Charlote Agnes abamu bampita Queens lyakwatayo ate era sisobola dijjawo bampita Charlote Queens era bw'owulira ng'omuntu apise Charlote Queens manya waliwo ebintu bingi lwaki neyita Charlote Queens. Weewaawo nze Waso Emmanuel mubeere bulungi mwera.